Bannamagye mu ggwanga lya Niger bamaze ne bawamba gavumenti oluvannyuma lw'okumala olunaku lulamba nga bawambye omukulembeze w'eggwanga eryo Muhammad Bazoum. Oluvannyuma lw'okuwamba bano bategeezezza nga bamaze okusatula ne ssemateeka n'okuggalawo ebitongole bya gavumenti byonna ssaako okuggalawo ensalo ezaawula eggwanga lya Niger ku mawanga amalala. Ye Pulezidenti Bazoum mu kiseera kino tamanyiddwa waali newankubadde bwe yabadde mu buwambe yasuubiziddwa obuwagizi okuva ewa Pulezidenti wa America Joe Biden n'abakulembeze abalala omwabadde ne ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres. Akulidde okuvunika gavumenti ye Niger munnamagye Kanomeja Amadou Abdramane asinzidde ku TV y'eggwanga n'ategeeza ng'ekimuwaliriza okuvunika gavumenti by'ebyokwerinda by'eggwanga n'ebyobutebenkevu okudda emabega ennyo obwavu obuyitiridde n'ebyenfuna ebikwamye. Ono asabye amawanga amalala obuteyingiza mu nsonga za Niger mu kiseera kino okutuuka nga bazikozeeko. Kafyu alangiriddwa mu kibuga kyonna naddala mu kibuga Niamey era munnamagye omukambwe ono ategeezezza nga kye bakoze bakikoze mu mwoyo omulungi n'ekigendererwa ky'okuzza eggwanga ku mitambo emituufu. America evumiridde ekikolwa kino era n'esaba Pulezidenti Bazoum ayimbulwe mangu. Pulezidenti Bazoum abadde munywanyi nnyo w'abazungu naddala mu lutalo lw'okulwanyisa obwa Nalukalala mu bifo bino. Kati Niger yeegase ku mawanga amalala nga Mali ne Burkina Faso nago agavunika gavumenti ennonde ng'obuzibu buva mu kulemererwa okulwanyisa abatujju ba Nalukalala. Pulezidenti wa Benin Patrice Talon ku lw'omukago gwa ECOWAS amaze okutuuka mu kibuga Niamey okutabaganya enjuyi zombi nga n'omukago gwa ECOWAS guvumiridde ekikoleddwa. Bino bwe bijjidde nga abakulembeze b'amawanga ga Africa bali mu Russia okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'amawanga ago. Mu kiseera kino Niger erwanyisa ebiwayi by'abannalukalala bibiri ng'ekimu kifubutuka mu mambuka gaayo era nga kisuubirwa kirina akakwatane ku bannalukalala b'e Mali, ekirala mu Maserengeta nga kirina akakwatane ku bayeekera b'e Nigeria. Pulezidenti Bazoum kinajjukirwa nti yalondebwa mu mwaka gwa 2021 era munywanyi nnyo wa Bufalansa n'amawanga g'abazungu. Kyokka kinajjukira nti yonna wabadde okuvunika gavumenti mu bitundu bino ebya West Africa abasinga gaali matwale ga Bufalansa era kye basooka okukola nga bawambye gavumenti kwe kuggyawo enkolagana yaabwe ne Bufalansa. Mu kiseera kino waliwo obweraliikirivu nti abayeekera ba Wagner abapangisibwa okukola ekicuba beefuze ebitundu bino nga kiteeberezebwa bandi b'emabega w'entereeza zonna ez'okuvunika gavumenti n'okuleetawo empya. Niger mu kiseera kino yakabeeramu okuvunika gavumenti emirundi 4 bukyefuna bwetwaze mwaka gwa 1960.